Allahu akbar. Abakulembeddemu okusaala ekooki bakira bonna basooka okusiriikirira nga bajjukira n'okusaasira abo abaafiiridde mu njegeeya Mutenzaggulu eyayise ku lunaku lw'omukaaga. Bino byabadde mu bubaka okusaala kumpi buli muzikiti e Rakai nga bakira abakulembeddemu okusaala. Abantu abawerako mu ggwanga lya Tanzania mu kitundu ky'e Bukoba baafudde. Bukoba kiri Kinnyana Mpindi okuva e Rakai. Musisoyo eyabaddewo ffenna yatukanze yamaze eddakiika nga 3 zokka. Njagala otwala obwongo bw'ofumiitirize nti singa yabadde amaze essaawa 2 what would have happened? Kye kyalibaddewo. Singa musisoyo yabadde azibizza olweggulo oba lunaku luli lwe yajja n'alusibya kiki ekyalibaddewo? Ennyege zaagudde, amayumba agamu gali ku ttaka, abantu baafudde mu ddakiika 2. Kati musiraamu nakali musiraamu kakasa ti Allah alina obuyinza. Okusaala Idi ekaliisizo Town Mosque kukulembeddwamu District Kadhi Sheikh Badru Matovu nga mu kusaala kuno okwetabiddwako ne Minister wa Microfinance Honorable Haruna Kyeyune Kasolo. Sheikh Badru Matovu asabye abasiraamu okweyisa obulungi mu nsi n'okuyambanga abatalina mwasirizi ate n'abakalaatira okutoolanga ke balina okusobola okusaala ebisolo ku Idi ng'eno basobole okuddiza abatalina. Omuntu agenda kugamba nti nze badde ki? Yawma idhin yasuru nnasa ashtatan. Ku lunaku olwo buli omuntu agenda kukwata kkubo lirye. Togenda kujjukira mukazi wo, togenda kujjukira mwana. Musisinga ayita abantu afudde mu ofiisi nga leka tukuzereseewo. Ofiisi zikankanye zonna zaalakutukunda tugajaawo nofiira muloge. Imagine kakati olwaleero senga olunaku luzigenda mu kiseera kyanyeenya bwenyongereramu ennyumba ofiisi okusigalamu. Minisita Haruna Kasolo mu kwogera kwe asabye abasiraamu okulaba nga bayambanga naddala mu kwayo okuzimba emizikiti ne yeebaza abeekaliisizo kaweefube gwe baliko okuzimba omuzikiti. Sebinti okubanza okukola bulungi kizizzaamu amaanyi ate kongo. Naye kati tubale ku mabaati agagenda okusereka nga we okubayozaayoza okutuuka ku lunaku olw'amaanyi nnyo olukulu ennyo. Olunaku luno olukulu nnyo kubanga ekisooka ffe ng'abasiraamu bwe tulagira komitimenti yaffe. Oluvannyuma abasiraamu b'ekaliisizo bakulembeddwamu Minisita Haruna Kasolo Kyeyune bagenze butereevu mu kkomera lya gavumenti ery'ekaliisizo ne bagabula abasibe Idi awamu ne ku kitebe kya poliisi ekaliisizo gye bagabulidde abaserikale n'abasibe ababadde mu kaduukulu ka poliisi nabo ne basanyuka bya nsusso.